Tukwata mu maze alumba tulinda munana ndi wano ku mbuga yaffe ey'essaza Lyekyagwe. Twagala okwebaza bannakyagwe mwenna olwakweweefube gwe mulimu kubanga baatulangiridde ng'essaza Kyaggwe eryasinze okukola obulungi mu Bwakabaka bwa Buganda ate era n'eggombolola Kawuga mu mituba 4 ne batugamba nalyo ly'eggombolola eryasinze amagombolola gonna. So bannange kitukakatako naffe ng'ekkanisa okujja okwenyigira mu buweereza buno obw'Obwakabaka kubanga tetusobola kwawukana Bwakabaka n'ekkanisa tosobola kutwawukana, kumpi n'ekkanisa zonna ziri ku ttaka ly'Obwakabaka. atugereko n'abakulu bakatebe kano kakulize kano kaliza abize nanyiriko namutumye mutusase twagadde tusooke n'abamawulire bantu bate mu ddakiika emu ate nga byetwogera nammwe mubikola ki olwaleero kyakkunga bantu mumaze okulambula okusiiga bakakasa ndi kugenda mu maaso Antigudde tuli basanyufu nnyo olw'okuba nga Kyaggwe ku luno ye yalidde empanga era nkunga abavubuka bonna mu Buganda bajja basanyukireko Kyaggwe kubanga ddala okukyaza Katikiro kyamaanyi nnyo. Abavubuka mwenna gye muli mu Buganda mbasaba mujje twanirize Katikiro nga 24 wano ku ssaza lyaffe erya Kyaggwe. Saaza Kyaggwe nkunga abavubuka ffenna lize Katikiro mu bitiibwa tumusanyu muveeyo yonna ab'amasomero Nkoba za Mbogo mwenna mujje twanirize Katikiro nga 24. mukolo twagala gube gwakulya na kunywa kyokka naye nga twagala ate gwongerera essaza lyaffe n'ekitebo okubanga kirabika buki bulungi. Twagala kwebaza nnyo mukadde waffe Ssekiboobo n'olukiiko lwe lwonna olw'omulimu gwe batuuseeko n'obuwanguzi bwonna obuleeteddwa mmwe ab'amagombolola n'abantu abawangaalira mu ssaza Lyekyagwe mu kuwaayo mu bulungi bwansi mu luwalo mu kwenyigira mu yogga w'omusaayi kugema abaana kwenyigira mu makolongoosa amasomero gaffe agali mu ssaza Lyekyagwe nga gakwataganye n'Obwakabaka n'empaka ezifaanana n'endala bwe zityo. Nolwekyo nsaba amasomero abamakolero abasuubuzi abalimi mwenna mujje mubeewo kubanga buno obuwanguzi bw'abannakyagwe ffenna. Twebaza omutonzi olw'okutuusa ku leeryo. Ebimu ebyasinze okututuusa ku ntikko y'enteekateeka y'emirimu mu yafeesi z'Obwakabaka nga naddala okuba nti tulina ebiwandiiko tuteeseteese ebimu ebiragiro nga ebyatuweebwa okuva waggulu Emmengo okuba nti essaza lino lirima ekyo so tukyenyumirizaamu nti amagombolola agasinga galina ennimiro ez'ebiragiro nga ensuku n'emmwanyi. Kati ng'oggyeko ebyo n'obuyiiya bw'ogenda mu gombolola ez'enjawulo mulimu bintu bingi ebituukiddwako ebikoleddwa eby'obuyiiya okulaba nga amagombolola gasobola okweyimirizaawo mu mbeera ey'okutambuza emirimu. So ebyo bimu ku bitulaba nti gombolola ezimu
zirina projects ezivaamu ensimbi nga abamu bwogenda Goma ojja kusangayo balina washing bay, balinawo ennimiro ezipangisibwa omuzungu zayita gardens. Bwogenda Engogwe ojja kusangayo olusuku, bw'onoogenda Saabaddu Ngogwe ojja kusangayo gardens, washing bay. Ojja kusangayo abamu abazimbye ennyumba ezipangisibwa. So ezo byekimu gwe ebiseera bibadde bimpi nnyo, naye bw'otunuulira ebikolebbwa Bannakyagwe twagala okubeebazaamu ak'ensusso. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo okwebaza okwetaagisa okw'ensusso. Tulina bakadde baffe aba Modern Towers, waliwo factory eri mu ssaza Lyekyagwe enjeru, batuwadde towers kumpi ezisibye essaza lyonna. Twagala okwebaza embuga mulaba etemagana bulungi nnyo, era omulimu gw'okusiiga olunaku lwe lunaatuukira ng'embuga etemagana bulungi nnyo era ng'esaanidde okubeerako emikolo, era ng'eweesa ddala akabonero nti y'essaza eryasinga mu Bwakabaka bwa Buganda okukola obulungi emirimu. Twagala okwebaza kampuni zaffe zituyambye nnyo ku langi, Plascom ne Legal Paint batuyambye nnyo. Twagala okubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bassekinnoomu buli omu mu busobozi bwe nga wabadde asobola. Nga bwe mbategeezezza, akaseera kabadde katono nnyo, kati ekyetaagisa kyokka kye tukunga Bannakyagwe, abaami ba Kabaka bavuddeyo nnyo, ab'amagombolola, abakulira ebitongole, abakadde baffe mu ddiini. Era wano njala okwebaza nnyo Vika Muyomba, akoze omulimu gwe, atukungidde nnyo abakristaayo b'ekisasa Kyaggwe nti bannaddiini, abasiraamu, abakatuliki, enteekateeka eno bagijjumbidde nnyo. Bakadde baffe abataka abali mu Kyaggwe, abataka b'obusolya mu nteekateeka eno, twagala okwebaza abakulu b'amasomero, era kati bali mu kuteekateeka abaana bagenda okuyimba ku lunaku olwo, omukolo gube nga guvaayo bulungi nnyo. Nyongera nange okwongera eddoboozi lyange ku ssentebe, twagala okukunga Bannakyagwe mwenna olunaku olwo tukeere essaawa emu nga tutuuse ku mbuga. Emikolo gya Kabaka ginyuma abantu, kubanga ekyobugagga kye tulina mu Bwakabaka bwaffe be bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ebisinga ffe tumaze obiteekateeka, buli kimu tukijjako bujjangalo. Abantu ba Kabaka, abaami ba Kabaka ab'amagombolola, ab'emiruka, abatongole, ab'ebitongole, abantu ba Kabaka mwenna mu Kyaggwe n'ebweru, kubanga omukolo guno si gwa Kyaggwe. Omukolo guno gwa Bwakabaka bwonna, amasaza 18 gagenda kubeera wano ku mbuga.